Okuva ku nkomerero y'omwaka oguwedde tuzze tukulaga emboozi y'abalangira ba Kabaka Kimere Bumera nga bawanjagira Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ave yayingire mu nsonga z'ettaka okutudde olubiri lwa Kabaka Kimera olwolekedde okusaanawo nga waliwo abatamanya ngamba abeefunyiridde okwasa olwazi Ssemwezi balusaanyewo. Kuyita yonna gy'oli Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi jangu otaasa Obuganda nga Ssekabaka Mutesa we yataasa ensi eno ku bayaaye bano bayaaye abagala okusanya bibuyabuya. Olunaku olwaleero abakulu b'emituba gy'abalangira abakulembeddwamu ssentebe waabwe Alex Kulwe bakubye olukuŋŋaana mu lubiri luno gye basinzidde ne bawayo enteekateeka ey'enkomeredde ey'okutaasa olwazi luno nga watali kwesalamu basazeewo okugenda mu lubiri basinkane Ssaabasajja Kabaka. N'olwazi luno tulowoozezza tugenda kusooka tuddukire wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku nnono ya wano tulabe bw'aba tasobodde kutuyamba. Tugenda kugenda mu kkooti nga tuvunaana ekitongole okutunda ebifo eby'enkizo. Lusozi lwa Kimera lulema okwasibwa. Abasajja beesomye okulwasa era bamaze n'okusenda ekitundu ekyo kyonna. Abalangira n'abakulu b'emituba egy'enjawulo bakuŋŋaanyiza ebirowoozo mu mbiri ez'enjawulo ezoolekedde okusaanawo nga n'ezimu zaasaanawo dda nga bategeeza nti Kabaka yabakuutira obutabongoota era nga si bakubongootera mu nsonga eno. Ng'oluli olulangira tukizudde nti ali emabega w'okusaanyaawo ebifo by'ennono n'embiri n'amasiro Buganda Land Board. Musanja Agasini gumotoka nga ye mukulu w'omutuba gwa gumotoka agamba nti singa banaazembeya embiri zonna zaakuggwawo olw'abantu abazifudde amaka. Ffe ng'oluli olulangira kye tulowooza okuzzaako twagala kutuula n'abo bekikwatako tulabe bwe tukkaanya ku nsonga naddala okukuuma ekifo kyaffe ekyobuwangwa ekya jjajjaffe Kimera kubanga tetujja kusooka kutunuulira byanfuna tujja kusooka kutunuulira ennono yaffe eriko. Singa tukkiriziganya ku nnono eriko awo tujja kugamba nti at least kino ekifo kikuumibwe. Kyokka abamu ku balubuga bagamba nti enjawukana n'okusosolegana mu luli olulangira ye kanaaluzaala wa bino byonna nga basabye bannaabwe okwegattiramu balwanirire ebintu by'Obwakabaka. Kati olwo waggulu gye munaagenda okuvunaana munnammwe yabayitanga nze nzijukirako nti waliwo n'ekiseera we yakuŋŋaanyizanga nga biyitiridde ebyensowole n'ayitanga abambejja n'abalangira n'atuulangako nabo mu lubiri amale okulaba olulyo bwe lufaanana naye mwatuuka ekiseera naawe bw'obeera ggwe nga banno badde obasembeza bwe bakweyawulako omulabewo awo waayitira. Akulira ebyobuwangwa mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka nga ye Mukasa Mutaasa alambudde olwazi luno olukolebwako emikolo ku mulangira abaatudde ku ngoma ng'aweze nti waakufa n'obutanyagwa balwana okulaba nga balutaasa. Ffe nga ffe tugenda kola lipooti tuweereze bakama baffe mu bujjuvu bwe bataafeeyo tujja kwerwanako ng'abo obuwangwa n'ennono n'amaanyi gonna n'obuyinza bwonna tetujja kutunuulira bantu kusanyaawo byaffe nga tulaba. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaalero.